naye kati buno obuuma omwana oyo producer tabo omuwa ssente alyandye tayagala kugula byuma naye omulimu gwe gunaamugwako mu January anaakola ati awo okawe wajja ofa obuzibu kati buli tuba tulina okukola n'omuntu tulina osooka testing 1 naye abantu abatatestinga babakola batya anti ziba zikola ate buno batusuulira omwo omusajja yatusuuliranga buntuntwa zipiiking waliwo zipiiking waliwo kati ezikola noise reduction nga buno obwaffe ne bwoba oli waleekaana kapiikinga gwe wekaayoga ajogerera abaawo naye neetaaga okubayo oluseke lwa equipment eyo mu basajja Abamerika abo bantu banga Amerika eyo UK tewali wasobola kumpaayo ku zi maiki zino zi wireless beziti naye ka podcast tani akakala bakatonda $25 kakalinyo kakuba kaina sound mulungi ate kali portable kabeewo akansigamu tulina ebizibu bingi toliisa abaana okola kyate bwowa abantu content kiba tekivaayo abantu nabo batusiimeko ebiseera bawoza kasuku mukola bulungi tubaagala nnyo tubaweereza ebifo ewaka tebalina ke baviibwako nabo naye newa abantu tebali bulungi obaye nali eyo gondi naye ate ffe tuli bulungiko abantu abali ebweru oluusi obeera oyagala omusaba essente naye bwolibeerako ebweru omuntu nakukoka emitwalo gye 5 ng'ali bweru n'agikuweereza ojja kutegeera kyekitegeeza omuntu nakuwa emitwalo 5 ng'ali bweru Bulaaya UK bikoze bitya oyo aba akwagala nnyo abantu b'emmaani tebakyalina ssente ate bayita mu mbeera ekonome zaabwe zo si nnungi anti ate ffe ekonome yaffe eri hand to mouth eyaabwe osooka n'oteekako mu banka ate n'ojjayo ne bakuwa oluseke lw'omusolo kuba oli yali anyinyonnyola nti osobola okukola omwezi actually ogayiyaŋŋa nti asobola omala emyezi 6 takutte hard cash nga talabye nti $10 zifaanana bweziti ate oziweezaako zibeere olina okuba n'emirimu ng'esatu kubanga olina gwe professional gwakabenyenyenye tutandike ndine Brian Semanda a sex therapist kana katisha twakalabyeeko many money too abasajja bakola ki soko okebera oba tugira tutandike mukama wange Uganda, are you ready? Raymond Namakura asimbudde embalasi ali ku Sheraton Kampala Hotel Gardens ennaku z'omwezi 23 February mu show gy'atuumye Remedies of Love. Tugenda kubeera mu vibe za mukwano, agenda kuyimba paka lwe munaawulira obubi. Ali bad shillings emitwalo 10, VIP emitwalo 15, emmeeza ya milioni 3. E Masaka ali ku Maria Flong ennaku z'omwezi 25 February shillings emitwalo 2, VIP emitwalo 5. Booking nga bukyali teri kuwoza saategeera kuba noti 7 emu 7 ofuna tiketi yo bimamito ne bipapito ino show ye yaffe muleete ebyana ebiwoza olina ekipawa ebiwoza ngonze the gorgeous pretty lovely charming baby mama Rema live in concert Sheraton Kampala Hotel Gardens nga 23 February hakutuusibwako Good Color Solutions DSPA Fire Systems Banyabo Foundations Sheraton Kampala Hotel Gardens Acton Diagnostics nebitegekebwa West Records. Forget about the regular parties. Tulina okunywa paka kuwulira bubi. Forget about that common musical vibe. Kuba vibe ezimalayo. Humble Management and Nile Special presents Ginjera because we are bringing Jamaica and Amsterdam in Uganda. Okategedde? Don't miss a party full of vibes. Ginjera is happening on Saturday, the 9th of March at the Nile Nest in Ginger. Tickets online go for 70k and 100k at the gate. To book your tickets on FlexiPay, dial *291#. Select tickets, type Ginjera and follow the prompts. Ginjera, our era, our way, our party. Brought to you by FlexiPay, Energy Radio, Notifier, Spark TV, NTV, and Nile Special. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yeah. Olunaku olwaliro nsinzidde wano Kyanja. Kasitogwa ku Prime ye Kyanja. Walikuba eriyitamu okuddeko Mamboga. Gate esemberayo ddala kati waliwo ekizimbe ekipya kye bazimbawo. We wali Brian's Natural. Musajja wange nase bukukyaza was it? Last year but one. No, last year I guess. Last year Ngatandika. Yeah. Twali wali ku racers. Exactly. Awo nali nkyategeera along the way nenseerera omwaka ne gufa gwonna. So naye it's a pleasure seeing you again. Good to see you again. How are you doing? I'm lovely. Obulamu bugamba butya? Yeah? Kolanga omulimu okunyumira Kasuku. Omulimu gwo abantu soko banyonyola omulimu gwo. Then balyoke bategeere kiki kyotegeeza ati kola omulimu ogukweyagaza. Mulimu hazards nyingi naye omulimu gwange gu involving as a sex therapist abantu abamu bajjanga bati misinterpreting. Osmanyi eri abantu abako nga balowooza nti nno sex therapist wa kupiica abantu. Ngamba nedda si bwe nkola nsomesa busomesa. Kyoyagala kuba eri abajja n'ebizibu eby'enjawulo nga yeta tamalangako. Nga abamala bati naye nga sikoze just in more pictorial view. Eri abalina sex traumas. N'omukazi yajjako nga Brian nze kastanda omusajja nga jemu empale nga nkankana njugumira saagala kulaba ku semanengeni physically naye mu nzikisa sikina buzibu kati nga olina omujjamu that stress. So therapy basically is rechanneling your brain okukola kyolina okukola. Sex alina ebizibu bingi ate abantu bangi bamanyi naye nga tebamanyi. So as a therapist my job is to redirect, tune and eri ebi physiological okageza akantu kabibibike okuterezaamu nzime tubikolako. Eri abajanga bambi ye kayononeka kafuna vandalizer. Omusajja baseka ba vandalizing ebintu era ga Brian omusajja yangambye kintu kino takitegeera talaba kukifaananyi kati nga we have to first of all mental therapy omugambe ekyoyina kyonna mukama kyeyakuwa tukikozesa. So that is basically what I do. Sex mumwita ng'omwangu teekawo tuyingire nedda si bwali. So helping people and enjoy it in the end. There is something I think that stuck on my mind the last time we twakola interview. Nti waliyo abakyala n'abeera mu bufumbo nga feeling izaafa banzi nnyo kati n'abeera waawo like omuwala n'agamba I've gone 6 years without having sex. Abalala ng'akulaga nti omusajja waali naye simanyi kye tuliko amukola nebigwawo nyonyola awo like how ozukusootya obusimu bw'omuntu oyo. Exactly. Kati byemirimu gye tukola usually mnene abaana abatenaku babiina 22-23 tafumbirwanga ko tawasangako naye nga tawulira kitundu ekyo aganze I don't know if I even nze nkiraba weekiri naye bino byagamba mpulira njagala sikiwulirangako bino byagamba nti binyuma naye mba nkikoze just nyambako oli omusajja ayagala. So ekintu kino kirina emirundi ebiri eri abaana bye bakola nga bye byonoonye nebayo life ngayo omuntu teyagiwa budde. Ekintu kyowa obudde nakyo kikuwa obudde. Okimanyi eri abakazi nga bo ekitundu ekyo anaba bunaabinaagenda talina mulimu gwakikolako mulala. Waliyo emirimu eminagiro nakyo kinga wala face bagisiga lipstick bagikola ka makeup naye nankeyo so beetaaga care okimasagingeko kitegeeze nti weetuli. Kati kubanga most people don't understand that ekyo kifo kiri living kirina obusimu bw'okiignoringa kati fe abali tukisanga nga wekiri. Tuyinza obutakugamba Kasuku osanga omukazi ng'alina ekizibu nga tosaati ng'otyo kimunyonyola omulekawo bulesi okimanyi kuba gwobeera ozzaate oze mu restaurant mmere tewoomye n'obugenda todda. So a lot of women don't know nti ekifo ekyo nakyo kirina living kyova eryo kyotuukamu nga kirina ebisenge kirina eddiiro kirina ne ka dining table awattukira abagenyi nga kyatereezebwa. So we have a generation abatamanyi nti ekifo ekyo bakirabirira nga yamanyi saawako omuddo kyokka saawako omuddo naaba naye byaba nga bakitereeza mukwano bakisigako ne ka oil amasaji waliwo ka oil ketukola mu cannabis. Kale n'ekifo ekyo okuba nga kitoko 24/7 kati osanga omuntu nga bamukuba nnyo zino ozimanyi ezizembalala kakirira ne kagwa ne kakola amatama ne keebaka tukazuukusa ne kadamu ne katunula. So it's life, it's basically life. Bw'okola nnyo kano akembalala egwa ku matama ne kakana bweti ne nyiga like ne kakana because it's been that flow
Nebo sanga omwana nga yagikoze nga yagikomezawo n'agimusa era etuula nekola ekipapi ekyo kitamatama. So ideally ebintu bingi bitumanyi kati kasukunze nina abantu benda banajanga nakulaga kunaga Brian. Tegala wenda boba natuukirira. Najjamu jambu yambala. Habibi mkwantu inokola kino tukole kino tusereze kino gendo waja ati wali asoka ku scrubbing ko asoka ku aine balabe eriya baine tutu ebiti divuga kikerekere kikadde so literally nga nawo mulika kuswaza kati lyo bana bagalo bebakuli kama kasukido binga kaine bitu jukira bulika tutu kolaba kali moto sirasira ishtegedde. So that we are in a place where bambi abantu bamanyi atifa abasajja fe baine ekizibu kasuku abasajja abategera tusa kugamba mukazi kintu kimuliko kibi agumirawo. So that's why we are here. Baja bambe n'abaludde mu bufumbo nga badde mu bufumbo for 10 years. Naye Brian kuli amazima simanyi sexy nzala buzazi ne simanyi na bino bimpulya bala bagamba byanyumidde kuli yanjagala nze simbeerawo nga omusajja. Of course walo factors ziri healthy health factors depending on what you're doing. Eddagala lyomira buli ddagala lyomira lina side effect ezireeta. Karate bote bamanya they just take medicine because that's what prescribed. The side effects is nazo zikosa ebitundu ebyo. So that's where our job entails basically. Kategori kati akantu akakomyawo animal okayina wano nga yagwa eri joga nti banyaka embarara ogisaako kuba kaka ndo bakata bamia nene ngakola mu bintu ebyaffe ebiribwa ekyo kibayita magejjo kimanyi magejjo olatuliddeko magejjo buli mukyala akimanyi nga muto era abamu Abaganda bakikozesanga abaana ku mabina ne kati Abaganda bakikubanga ku baana ku mabina na ku magulu abere form bakibasiiga bakinabanaza so kiyambako mubiri to grow. The other thing also bilinga ebitali bituufu naye ate nga bituufu olwekira kibayita fenugreek mu Luganda simumanyi fenugreek simumanyi mu Luganda ge mazima buli awo busigo bukaawa bukola amaziga ekikyala naye buzimbya n'omubiri kati soya omumanyi kati waliwo oil ava mu soya naye ayambako ebitundu okugejja obisiiga with intent. Problem yaffe abantu abamarketing nga bino ebintu balimba nnyo abantu. It's about time naye libabeere nga likulukuse walaba telikusanyusa liwo obudde oli massaging olikoleko with soybean oil ava mu soya noboina ekaeka mu obudde ne magejjo amba mukolamu kabajja ka soybean oil nakola magejjo powder namumikisinga mulaka kati oyo yabeera date kati tulinawo ekiri professionally made extracted omufumba nojamu nokola akazigo nga nebooka kusiiga omuntu kanyiza bunyirizi kintu kansoke enkulaga etebereza eri ennanka ezikaddiwa ezimanyi ng'eriko evvuuvuvu eki abakyala animal ng'eriko etuuka nebaako evvu mukwano osakakati eriyo nnyonjo eri abazireeta nga side eno zirina evvuuvuvu so kati baba wenyiridde kane anime enyirira kati kino kyekikola kati anime bweyo n'abaana abatondebwa galina akantu katono nnyo nga kanyiisa kibanga muntu mukulu omuwala nga mukulu nga anime katono ntono kalina akabebi kati neko tubakola obutama ne buzimba ne bukula because omuntu omukulu alina kuba nga mukulu kati waliwo buno obwala obutono ennyo nga kuliko n'obugumbo buyingira bukunyiga obugumba so anime bajiwa budde. That's one thing buli katonda kyakola ku mubiri gukasuka bw'okyo obudde kikyuka. There is gym exercise that helps you with your pelvic floor nekola ne mabina ne gagaziwa, but also there is product that can help you but given time so abakyala abangi bambi ye asala obuteefaako n'akita ne bw'okiwa obudde osoosanga omuwala nga yali mutono obugulu tebutegereka n'omusanga years later waleko basedebu baffe namu nga wala akafaananyi edda waliwo gwesagala kwogera kuba akaleeta naye ng'otaliika nako naye kati omutunulako because she gave up all the time bulikyo obudde neekuba kugulula oyo wakalaba fa akafaananyi nga talumikako naye kati mutunuulire ekintu yakiwa obudde alina ebifi ekintu yakiwa obudde. So every girl out there gwe kasita owanika omukono kati nkivuddemu kubanga confidence kati ffe mulide ebintu bya sex kusomesa soka ogula omuntu confidence. You know what makes you super is confidence mu kyolina
Banga tojja obanga eri akala abeerusa yes. Tojja oli muddugavu n'okyusa mu kiryoke. Naye obanga obadde oli mumpi tojja kwewanvuya. So kotereza ekyo. Katonda bayakuwa akanama katono tukageza mpwanga yatuwa amagezi agabikolako. Of course eriyo n'empisa ezibikola naye eri abaana bagula buno extenders. Bwe nayambala akapale nolanga azindi wano ogamba ngayina kumbe bakaguze. Babundetera wano. Yana nkakwekano kembadde nyamba okwekakasa. Kati ebyo ebintu ebyo ebityo kati actually ndowooza kamboze gwe omuwala bayambala eyo camel toe sijui bano abambala gata kati batuuka mu kasenge bano banyambala bubina batuuka mu kasenge bebajjako ettaala ayingira mu nebikka najangu mbuliri jjako ettaala naawe tondaba ati fe abasajja tuli visual siko onyumira ng'ekyano kira kitambula kawe kivudde eri mu kinaabiro kijja naye bano babeera mu katawulo buli kaseera namwena akaddanga nkyali singa ng'ayambala akantu akati nga neebuuza waki omuntu najjako agirako mu bwiri eri kumbe kyekyo. So that's the problem. Ate bina hazards nabyo bw'oba oyambala akabina ako oba camel toe etuyanya kati ekola akawoowo ojjukira leather we zajjira edda leather jeans leather pants abaana bazambala agenda ojja munge mufumbye yenna nakyo bikikola. The stains kavayo nga otuyaniridde and when you keep into you for long zifuuka akawunyo ukitegedde. So kati abazambala ezo n'abambala obina kujja kwenda bw'ennaku zino nga buli sponge tebutuyanya nga bwa sponge naye tebulino eriyo na bwa silicone nga oba obulabe ne waba yamba tusobola kitegeera labya ddala mubiri bugonda naye nga bwakajjako nga kamufumbye. Ne kati oyo ajjako akabina bowe bemba mwegatta obeera engalo zireesomayo ogenda kukwata oti kati bw'ogiraba oti nga tolina kyokwata n'abakazi nno nabo kati bw'otuuka awo value for money sibyo byowulira nti omusajja yakubye omukazi mukubye kyeyasuubidde but also waliwo zebaakoze empya nga zirina ekituli wano nga osigala ojambadde ne bogazi amagulu esigala erimu naye nga nekifo omuntu kyayagala akirabako lwakwati eba ya kala yanjawulo silicon nali ntina wabe simanyi weeri omanyi silicon lepeso. So ideally for abasajja bambi batomera nga Brian omukazi namwagadde ku mutima naye nyasheme yadde enkolera namulabi amusanze abana bajja mu gym nga yambadde camel toe takapaleke gwe n'okitumaga mama obwenjigwira akageno tuke waka nga hali half the size jaina. But also if you give yourself time kunyuma so kunyume yambala engoye zo nenga bwotuuke waka bijjeeko tandika okwekolako in the long run ojalaba nga obivudde ko kyayambala ng'ezzo original yiyo ng'ezzo original but it takes time. Kubanga ali abakyala abajjanga nga Brian nkuba empiso yakabina kati nze empiso nazifunamu obuzibu nembivaako nensigala ku natural era nze natural nga alwawo naye yo sure. Kati omukazi yajja wano bambi nga bamukuba empiso namuteekako zino pots omanyi pots gyebateekako ekasuctioning nga yamwokya wonna kati akabina kalina mabwa empiso nga kaganyidde ddala. So ideally it's about time kiwa obudde wayagala byamangumangu tebijja kujja kubanga badde balabye oli mukwano gwo for a certain time bamulabe nga progressinga naba bamulabe nga progressing. And one thing I love about her is she gave her body time. Banji tubalanga olaba akola omulimbiri gwe akola. So it's really about time. Naye gwe buli kyolina nga kibito kitokyekakasa jangu jakwaliwe yannemesa kasuku eri abakyala balina ebizibu omukazi yajja n'ekintu nga nawe kenyini bw'okirabako otya kati yagenda n'azaala n'ayulika ne bamutunga n'afuna accident mu kinaabiro eyo gyebayita 3rd degree tear yayulika side jukira ebeera bweti kati n'agiyulikamu awo we bati yayengeri yata tebamu planning bulungi naja Brian ulire nina ekizibu kandi kange tekategerekeka nga kakabati ekisoka kagazi nnyo kayulika bakatunga naye likata and mu butonde nalina ekizibu kyange kati kana akantu kekibaita kana engolo gimanyi engolo yavaayo nnyo eringanga kagalo eringa akagalo eringa engolo taga kyogera nnyo eringa akagalo nene what we call the cleat ye protruding eringa akasola akato kale katugeze abafu kati ate n'ayulika bwati kazi yanda bakona Brian toseka nyamba
you're a therapist. Tamutetenkanya okulaba nga tubawo kitukola. Letu kati ali happy. Nenga it was a long time. Mugamba nze sigenda kuya kubanga yayulika kati ekintu kigazi jukira bo tobamu boti na kigazi ofuna kibaito okunyampa omuka. Ono obuli nyamadala ngo otambula gano olya. Sinyampa tekivudde magana kivudde maaso. Kitegeera? Ngate kivudde magana kivudde maaso. Kati yenga kyekizibu kyalina nenga bawe bambi yali amwagala n'amugumikiriza. Ala Brian nkubulya nange kenyini nteekawo nga saagala. Kati yekitu ene mga katutandike ne tutandika wala gye bayita that's cool. Nkubulire ayide ngeri gyokakozeemu mu ejira omanyi sound eva ola weekosekono omukyala nga yina filime okondomu oyo giwuliddeko eyo naye ekolayo sound yayo kubanga ali mu kitundu baali neneiba asobola owulira nti waliwo ekibwatuka eyo munda kati bala abantu bambaazi kyawa kozi nze nali curious byona nabinoonyerezaamu okwo kati bambi ne sound ye bwetyo bwevaayo kati nga the only way to make it erina kuba dry nnyo ereme kubwatuka. So twatandika wala abantu bakola there's what we call the jet stone kati nga esimba zita kigo balls kati ogiyingiza munda mu animal kati ng'erina akawuzi wansi kati akakawuzi ako otraininga muscles okakwatanga kawanga kaji bwa bujinga bulina different sizes kati osokera kuje erina like around maybe 3 centimeters notandika ogendo likendeza okusinzira bwoyagala okuba superstar otandika swinging ko bintu ebizitowerera nako kati baziseera ezimu ziri $100 or $200 nemuga tukozesa ecupa creativity ecupa ogimanyi nyimanyi ne focus nziyesinga kubanga yo mpanvu iri fundi one zine za hanese ebintu ebyo ecupa ya focus nzigendayo sendo section cha wansi kana akamwaka awo kakati bambi the training was training itanko kujikwata abelenga so jikwata bati kasi buli mchala kati wajiteka yeserera negwa kubanga batoli tight bulungi nemuga tsoke tutandikire bwiino ne tutekawe ebafu erimu amazi kubanga ejagwe yatike katolina okuba creative tutandika mpola ngabo ojinyweza 1-3 seconds nodamu nojikwata chikole for 3 weeks bawuli yango oli mugazi nye ebitiisa kale binyiza chikole for 3 weeks bweba otandise oji holding for more than 5 seconds take muku mazitandi ko graduating ateka mpata 100 ml of water obenanga so oji holding with water in it with water omukazi yatuka isera nga alina mu half a bottle maso yayulika naye ate yali yawona naye neesigalirayo mu kudebera okwo you got just tighten it in that natural form. Force tunabana bakole ku midde egimu egiyambako abakyala ekizibu kyeyali alina abamukozesanga bukyamu wala obuntu obutayiteninga nenga bobi kati wala kubaita madrastic okamanyi kalinga choko kati wokateka alina katekayo for 1 second or 2 katale yani kando wano muwulirewo nnyo mwekyanza abaana ebana abakyusa ddoola nja kwetaaga butayite na buno 1 set nakawako omukyala emyaka nga mukaaga emabega katabansibe naye namweza voice note naje nakawaddalinga ndimwe nemugamba katekeyo for 2 seconds katekeyo tutoba kubanga kalinga kando kamiima neekwata omukyala yabadde adi ajja n'ateekayo n'abeera n'akola ebibye almost 20 minutes agenda okijjayo ng'evaayo nga ekutte neekutukira era yagenda mu ddwaliro okugimugjamu. The same thing happens in baby byakusatu tokola tightening ng'ogenda mu kikolwa kati bambi namagana tukikole practice omudoga fo kubeera baguyita akajamp nako kukikola kubeera ku streets esinga n'ebizimbe ebisinga gubeeramu bw'okakola tokakola lw'ogenda kati omukyalo bambi tukikola yachuka she's a happy pastor. She's one of my first customers then in 2016 naye kati musanyufu nnyo kubanga creation ya munyumira era tukaga Brian eno dingiri twagivaako kubanga dadi aginyumiro ginuunako kati ne ekituli kyafunda maso yadda buli kintu ekiri ku mubiri gwe kasuku kisobola okukyuka
okujjako obuwanvu bosinabumanya nkyali mumpi naye okujjako biri ebyawansi byo biwanvu naye body wise magumba gakule eriyo oyo ogenda bagwe batunda ku online mbwakuza amagumba naye yesirishuwa n'owanvuwa yesirishuwa waliwo ne machines ezinanula kati abantu ne bawanvuwa naye sijja gigenda malirawo wano. So everything you have as a woman, girl child, my abasajja bagenda batubuzabuza nze manyi straight 90% of my clients are child. Kati bagenda that guy is bad in bed. You know abakazi nga bali bad in bed. And the biggest percentage of women don't know sex. Don't know sex. Kigenda okundeeta wetumamadde njagala twogerere. Abasajja abakyala asinga batugamba tomalaako, sajja tamalaako naye ng'omuzza eno ye n'omubuuza gwe kiki ky'okola. Okitegeera kuba there's sometime I met a guy n'aŋŋamba omuwala oyo omulaba w'amaanyi konze batya nga ngamba talina gali ga aseerera buseereza ati throughout naye nanga nti omuwala akunotisinga ng'onootera okumala oti nagaalindamu n'akunyweza n'akutwalirizaawo eddakiika ng'emu akulimbalimba n'oyungira muli oba kitegeera kati nanga akasuku abakyala abamu bakugamba nti tomalaako ye ng'ataddewo obuteesi yalowooza nti omusajja olina okujja opike eddakiika 3 okupika eddakiika 5 mu kyekitegeeza kasuku 3 mangi ng'eriwo bwetu ng'opika eddakiika 5 5 minutes is too long. Nze nagambako madamu ngana kati nze ali wansi yagiramu eddakiika emu n'atuyana n'akonanga walake kode tukola just imagine nze nkikola buli lunaku gwogezezaako nga bikoya n'amagulu nze gannuma nga woman on top n'okuwa amagulu ne gakuluma. So what are we abakazi abasinga tebamanyi era baddananga tomanyi kkiriza nti tomanyi because for their job ate n'enteekawo zanjawulo kasuku eriyo enteekawo gy'oteekawo munaye ennanka eyo animal eyo gy'olaba etambula ekankana n'etambula n'ezimba ng'ekikere nedda kati olina kuyiga ngitambuza ntya ne ate w'okuvuba n'abafuka peace love isa technique kyensomesa abantu bano buli lunaku mbasomesa najja nemusomesa ntobye gagigo kaddayo gafukira omuze yampeza message juzi wange nsana njukula Brian omusajja yambuziza how all along we've been married for 12 years kana nakayigiddewo akokufuka but it's musanyifu muzibu because every man out there by my experiences banga nze ngamba nnyo abakyala bwe nzijewo n'otanfukira nengende wannaaba nanfukira tosobola kunkakasa nti nze kizibu n'abasajja ga Brian mukyala wange nkola kalawundi kamu nini n'omwana sina nkoze rawundi 4 sina kizibu nze oli alina ekizibu. The thing 90% of men respond to bana bakyala mbagamba respond more to what you do to them not what they do to you. Kasukwe engeri gy'otambuzaamu omugongo yemu wonna naye aba respondents bano banjawulo. Tugeze oli driver kasuku ovuga Range Rover, the feeling is different from how it is. Gamo oli muvuzi y'omu but there's a way a big beautiful car makes you feel comfortable on the road. N'abakyala bwe balina mmotoka obadde mu kavitizo oba oyita mu kinene kikuba okiwulira naye ali mu Range Rover ayinza okuba ekinnya kyekimu n'abanga atalina kyawulidde. That's the same thing with women. Kati gwolina kuyiga nze ndi Range Rover ndi vitis ate nga nkadde shocks zaakunuka. So kati fa abali gwe kyowangu obuuze ekibuuzo ekyo nti oliya alaba tonajja n'akunyweza alaba ojja n'akunyweza. So ideally eri abakazi nga bakuguse mu kwetereza. So I teach women okola sex tomukolera musajja mwekolere wanya omukazi anjulidwa akasuku abawanjawulo nnyo ne feeling yo yanjawulo kuwona akanyumiddwa era obanga oli musajja ng'otera obuuza omukazi omanze era obanga oli muwala nga omusajja akubuuza did you come stays a sex teyamunyumiddwa omusajja teyamunyumiddwa did you come but omukazi amaze kasuku wanjawulo era nawe olya nti kati kino kyanjawulo bwaba musunya akusuna bwaba mulumya akuluma bwaba wanjala ozuulya mugongo eno nga zikuli because there's an involuntary body movement jafuna
nga tachige ne byayogera era obwana omusala nga alekana nnyo nga akulimba lwamaze ebyaddala Kasuku tojja manya byayogera naye tajja bijjukira naye obwana omukyala nga alina patani zebo Kasuku oyo tata jangu munnange byokola tebinyuma Kasuku entuufu eriwo kitwandise kino ekigambo kyakyo men mon tu mu Luganda kyeki why n'abasajja basikina kati eri omukyala akulimbalimba n'akulimba obiwanti mukyeo besije kale katwale nga yabikuraminga. It simply means you the doer, you're not doing the job that is supposed to be done. So abachala afi bano bayina 70% contribution to the enjoyment of the game on their side and on your side. Ina kwaza gapanze nteka utesi gaya kwa ninze no musajja gwenjagala nyumira na mugamba chenjaga so tusanze abachala nga yetamanyi mubiri gwe nenga atasubira nze ngomanyi. Because I ask, okay, you're telling me the guy doesn't know sex doesn't make you come. Can you make yourself come? But by the way, I don't know. So you're the problem. Girl child, nato nagamba boy child tamanyi. Wanga nze nagamba abasajja maximum minutes of a round should be 3 or 4 minutes. Nadala esooka. Kyekibuuzo bulijjo kyembuuza nti rawundi yandibadde yammeka abakyala batugamba nti omalako. Anti round endufu yandibadde ng'omukyala amaze nawe ng'omaze round emu. Ngeri omusajja agamba Brian omukazi yanditera bayo wana Brian omukazi amaze this woman has a problem. Brian, I go 4 rounds 5 rounds and she doesn't come. It's not my problem. Because na mugamba Brian on chaita round abaya akayingira n'amala mudakika 2 amala emirundi ena zaita rounds. Mudakika 3 n'amala emirundi ena. Kugwe round naye tekuyesi round entufu yandibadde nti omukyala amaze buli mukyala wamala gyolina okubalanga round. Kitegede Kasuku kakati anything that exceeds 5 minutes mu sex nga ddala buli mu kigambo kirina kuba kati kyakunyumira kinyumu naye si ziri ensonga. The problem is actually it's how you start the game. Wala emmotoka za diesels nenene ozawachi tetandikirawo nga zine za petrol ezaffe bagikuma ginebeera netokota neyaka entokosa gyotokosa omukyala prior to the game. Game terina kutandikira woyingiridde omanyi ebintu ebisinga okunyumira abakyala Kasuku anime dola eri sensitive in 1 minute 1 inch in or 2 kati gwa ajja n'oyingira n'olumba ta n'obeera eri munda okujjako ng'olina semanengene munene bulungi ng'agenda kukolawo kye bayita circumference feeding ng'agenda nyigiriza ebisenge byonna bina ebyebbali you may do nothing. Kati omusajja ate najja n'atandika bikubako luyibwati luyibwati olange etandisa okukampana. Everything is about consistency. Batonya bobongo osobola okubeera ku mukazi n'omumalako eddakiika 3. 2 things are going to happen. Ajja kwetamwa uncontrollable and there's what you call the discomfort. Katanga bodeyo bweri bobeera ku mwana wandi ng'omwebaseeko for 30 seconds okay for 10 minutes atuuka esa sex n'amulemwa n'atandika controlling weight yo. If not, mutandika otuyana that discomfort. Kujawo ng'ofunye position zino ezaffe zaalagirwa nga temwegatta bali ebitundu byebyegatta byokka. Wale positions zikola zo T-zone. Nga kuli eno gw'ogirimu nga T. Oli wano nga T. Temwetuyanya. Naye kakati 30 minutes of the game bw'oba atandise okutuyana. 30 minutes oba atandise okutuyana. Okitegede Kasuku kati omuntu yandibadde atandika okunyumirwa ala Brian agaye tiere eti kati nze nzuno neba omukyala yeebase bw'ati kati nze nenzija bwenti nebakawo bwenti amakulu ge negambuka wano nze nembeera wano nga ndi eno wansi nga ndi straight naye yeebase eno nze ndi wano
ogira yetyeyo amakulu gali eno gali nga agandiko nze nga mpise eno wansi bintu bindagala biri eno simutuyana meanwhile that person eyambako ebintu bisatu mutaka bwayingira animal gina emikono giraba isobola okukwata wano kungulu ku nnyindo ku mabeere ne facial oba kyetwandise kwetunuulira mu eye contact omukyala yebasa akakanye tatuyana naye totuyana awo nimusobeera we dakiika 3 nga yemunyumyamu tokibeerako tobeera serious mu kintu ekyo tofiirawo abantu abamu baba serious nnyo aba mukama wange ogenda girekawo please kati kasobola kyo kyogamba beeramu eddakiika 2-3 mubinyumire soka ogiveemu otange omunyumira akaboozi kazigwe owooma kati oza okusikina kyekikasukulu kekwogera ebigambo byakaboozi n'omulimba creating ekiwoozo ekyokulimba nzunze mwana waffe naye musikirabanga otandise okukola kino ekigambo ideally abakyala they respond more to your speech than what gutandika kunyumya biboozi nga bwegikubamu ku ngalo naye nga bwonyumya ebiboozi ebiri kwatagana ku ekyo olaba ogagira amakulu bwoti kiina kyekinkola mu biri ogera naye atandisa okugagaziira nogikubako kumbi gwegenda okigezese ate obwayaga onyumirwa sex naye omuntu gwosobola ozanyirako era enanka gitunuleko katwa ekintu kyensomesa abavubuka kita pussy whispering nakikusomesako luli pussy whispering kitegeeza ki gikuba akaama agambye mbuki teyagala kugireekaanira pussy whispering kati abasajja bagireekaanira you just speed birina stages meanwhile enanka anime communicating oba odipayinzaako attention sawa zino zakunyingira self oba ogira olindako kati awo nkubaka speed pussy whispering yeri etya olina omukyala ewaka genda ogiteeka awo nga bebi era olunaku lwakunyumirwa kibuuzeeko beera nga suggesting ogijjamu okireke etandika okuba you know what we call anxiety you cause it anxiety ajja netandika okwetegeka then nojja n'okumaawo n'obivaako ntandika kunyumya kiboozi nodda ku bintu ebirala nodda ku bisambi nojja nobanga atuuka n'okivaako etuuka ekiseera neewulira nga kakati kwata naawe giyingire because it will give you a different pattern ogaba nga ebadde erina akanyira katandisa okuba flowing now kali katandisa okuba loose now bweba otandika kaba thick kakulaga nti I am starting to know you're around bweba oli munuunyi oyinza obutakalaba kubanga amalusu gajja kalemesa bweba oli munuunyi tonuuna eri munda nuuna ku nnyindo kuno ate togiva wansi gizanyireko wano bwoti whispering is kuba akaama sika buli omu kuwulira yo etandika okuba nga epaying attention kasukuba enkuyita nga tuli mu maneka okimanya ojja bwoti noteekawo kutu nenanka bwetyo animo naye etandika okusembera kati nze ebiseera byonna mala bwoba oyagala okwefunayo gwe omuntu wo nga muli free to learn animo zonna zifaanagana mu physiology zikyukamu naye mechanism yemu ngabo nalaba nti a car, a Toyota Primo, a Toyota VTS has an engine, and the V8 has an engine. It all requires fuel. When you start it, it starts. The functionality may differ based on how powerful it is. Zona engines. Nenanga bwezibera gwefuna yemu nga yakuyigirako. Abakyala abangi tebayigiriza sex. Mukyala omu yayigiriza sex. Nakukwata na kati nga komando nga mugenda kuyiga. Bw'oyiga by'oyizeeyo osobola bimuvinga ewalala cause it's the same. Okuyigira mu VTS okuvuga ne wagenda mu big car you still drive. The feeling will differ muri ya mwana nga teri wansi nnyo buli omulengera waggulu. That's the difference. Naye funa yemu whispering is nebo kitunako n'ogifuuwako bufuuyi n'ogiteeka n'ogifuuwako obeerange kanza okukankana. Olw'obuteka obutunoola omuntu akankana amakulu. Egitsokoze ko mulanga kankana nangu naye nena ne kankana
vibrato. So abasajja abasinga bafuna vaginal orgasm because the doers can only reach there. There's a brain orgasm and there's a body orgasm. There are three. There are several gets to sex, but minimum will be 3. The vaginal or the genital orgasm, which also most men actually get. There's also a body orgasm for a man. Then the brain orgasm is the pass out. Which is the common now passing out. And they ever come with that creativity. It's a time process. Ntikakati bwe bangola betanzo okuleka lulungira. Jibere bwe utojiva ko suggest ngireko. Naganje wetu sawa ne wotanko jikuba kompi wote. Bwe nga yena nyini wa tanso gisembeze. Tanso gisembeze. Etanko kuzimba wa mutonga taza nga kumunda mbamu ekibiro kimupika kinanga kiball wansawo. Ne wojingebe suctioning. So ideally sex yandibadde anyuma senga betukola nabo batwewadde nga naffe abakola tunyumirwa. I mean, totally free. Sex alina ebizibu nti ali abakyala nga takwagala kasuku naye nga ayagala ssente zo kati nagikuteerawo. Era bwe mbadde njagala okubuuza nti ennaku zino abasajja bagamba nnyo nti abakazi they are using them. Yes. Kivudde ku ki? And economic terms. Abasajja basinga balina ssente abamu si bonna baba tebamanyi sex. Kitegedde kerejwa nekijja oti madam nekijja nga kirabika bulungi nga kino omusajja gwolaba atandi kisaanyi naye nga kyo kinabi kimbalako comfortable life. That's where the using becomes. Abakazi bajja Brian nanga parking emotoka eno nanga Brian the first time I came olunaku nasooka okumala namalira ku Tutex nze mbadde mbawende naye kati Tutex yakikolako omwana yali anyola kagalo buno obugere ate bya Tutex ebyani byesibaza ebitandika okwambuka eno mu bisange obiwulanga bikola amasajja abali nga omwana omugayi yanyiga akagere yanga there's a different feeling now owuliranga gayi amaza amasajja nga nuka yambuka nuka nga ntanze okwesiba amagulu gakampana. That's the first time I had a good orgasm. Nitandiko okujja ne weta sina kola njala ngino mungenda ko mukubira. This is the way you massaged my feet. That's how the relationship began. Women are loyal to their emotions. That's why they use you. What is an emotion for women? Permanently innocent. Emotion is towards Brian. Ata innocent because her body recognized. Nina guy hugging and named over. This guy Mlane hugging and named over. That's why men get used. Because for them, Kasuku never innocent. Omwa anategerandi Kasuku ngwe. Oli mugabi wa sente just. Oli mugabi wa mukwana. Byanjawo. Kasuku bwe nkwasa negamba. Noza manenja gazanjula. Ozinkasukira. You've given me money, but you've not given me your money. Kata usajja kusinga that's why they are used. Babakozesa. Bonde tasenga bebitse bale kumkwana. Muna ino sente. Tiziba senyenje ne. Kosa ko tsiba ka vindi. Yo ndabike bulungi ne zoza ka dress tugende tuyagalemu. Kati communicating na mbiri kwe. Kati go take out this sente, you're giving money, but you're not communicating with the body. Kati yo science tumusomesa bana abagala obliga okwana. Kati futwali bakwana master masomero eyo. Ne kati na there's actually a course. People psychology. It's a section in NLP, managing people. Kati abasajja abasanga tamanyi women management. They are used. That's why women use them. They use their money. So the woman doesn't like you, likes your money, so they end up using you. Kati you sex taba mutaba yomo. Kamufikire. Ni abana benjigiriza okutamazi. Ngane to tena chamkozi nazibiza amaso nangata. Kati gobo ja daddy. Nojikwata mukatono bot nakufukira esanyu nerijja. Wekanga nokumala omaze mango nyimiddwa nenga teyiti yakikoze kubanga wakoze watuuse gyalaga. So the difference is okufuka amazi sikumala ate nokumala sikufuka amazi. Those are the gates we talked about earlier.
nti buli sex alina gates zaayo naye ffe abakola study gwefunayo mukazi kasuku mukyala omuteeka watandika studying ekijanjaalo ekyo bwe kiwe budde okyalera nga abadde aflowinga kati ate yeekutte oyo yeekunyumiriza nti no abeera aserera throughout kati obwomi ate bwekufa amazzi si kwe kuwooma omukyala obwomi kyekikasuka oba otubuulira nze ndi wano ndiwo okuwuliriza kuyiga kati ninga balaba obuwoomi kyeki kubanga waliwo ka vidiyo k'omwana akaayitawo lumu baakata nagamba akana kalina otwovubyovu ekyovu nedda wakawulirako akavidiyo ako kati njagala mbakakase ku kyovu ekyo ekyovu kijja kubanga nze omusajja akumaliddemu naye nasigala nga akola ekyovu kigenda kufominga naye eri ekiseera gye tugambye yetositosi that swampy thing obuwoomi katonda yakola namuna eyo gyolaba nga eyina ebirungo byayo ng'ojjako ffe bakomala ate abakisusiza nga otokose enkoko newooma oye omuntu nga atokose enkoko naye ngaewooma nnyo nosanga ate asiika nga tewooma atebeeza omuntu nga mwenye okutokosa ate bw'asiika kiba kyanjawulo. So what am I trying to say? Obuwoomi ffe Semanda engeno yalinga nga luseke olumanyi anuuna oba oyagala okulaba enjawulo kasuku funayo amazzi ng'ozibiriza ogatabulemu omunnyo ogatabulemu sukaali wano amalo gabeere plain mu bikopo nga bifaanagana ozibiriza amaaso obeere nga anyeenya ng'oyimye bulungi obeere nga anyeenya ng'otaddewo nga naye amazzi ag'omunnyo ojja gawulira nti kano gamunnyo ate ng'ozibiriza otekewo amakalo era ojja gawulira nti kano makalo otekewo agasukaali era ojja gawulira kano gasukaali ate obuwoomi bwano bwejjira nti ono omuntu afuka amazzi ga greasinga okay grease kyekijerebera ekyo omuntu bwafuka kivaawo kati ate obuwoomi buva mu kino ekirungo ekitufu cream dera cream ekitegete kasuku ekyo ekijerebera mwe kiva kati nze ate ffe kinyuma nnyo ng'omuntu aserera nga toli ku speed gibeeremu ogifeeling ogibeeremu ogifeeling awo osobola omalira 30 minutes kasuku nga si speed okyo tuta static position n'ogiteekamu n'oguma ogera nga ye nanyini namuna atansa okwenyoola muli ng'agiwulira ejja obumu obusinga okuvaawo kati ono wakafulutuko tojja buwulira tofiiringa nakunyumizaako lumu nasangako omukyala nga tukyaplayinga nnyo nga tuzanyirira nga benayigira okuzanyira mu kijanjaalo omwo nga tobye nnyo twakulya enza akaseeka akanene kuno owunywa yogurt owunywa smoothies enkateekamu netobye nembanga asika nga sinywa nga bwenfuwa bbanga natandika okukakkana ebisambi nakakkana buli wamu it triggered a crazy fast orgasm. So kitegeeza nti nti nanka eyo gy'olaba buli ky'ogikola in your creation kijja tuuka gy'oyagala. That's why nze ngamba nnyo oba oyagala sex n'omukyala kasuku sooka ove ku mutaka gendayo just kumala. The biggest fun is when I enjoy seeing a woman come, and that should be your goal as a man. Enjoy seeing the woman come. Basajja basinga our selfish part is going okujanga weekakasa nti ngenda kikola kuza abakyala bajaga plan kaya asobola okumbeerako eddakiika nga 3 ssaawa namba nze simala kalina kukuuta tamala nisi simala tamalizisanga kutoka gaya amalisa amala mu ddakiika ntono ate n'akantu ke katono. Feel the presence, acknowledge, feel the presence of kikyokola. So ideally for us abasajja tukola ebyaffe naye abakyala balina contribution yaabwe naye gwe bw'oba yagala nyumira omukyala muleke abeere free. Toteeka mukyala ku pension. Musajja mukyala yangaako Brian musajja wange ayinza okuba yakajja n'akugaziya n'agamba release kati nobeera ku tension kati release wati nga tunatandika talina kyakoze kati kasuku waliwo katekinika kakenjigiriza abantu nga towekakasa nze manyi nagamba eddala nalinako ebizibu bya stress depression nenfuna sex problems
nga nenyenya nnyo naye saagala bakyala nga bantama kati nga nyenya bunyenya for almost 2 years around 2013 eyo mabega ekinkosa nnyo mutaka nayeveera mutaka nanya kaneta nko kunyonyereza obukugu bwebuva nentegeera nti ono mutaka kansoke mwesonyiwe nkole ebirala. The biggest part of craziness I've created with a few women I've been with, it wasn't this guy. It was the feeding of the body, her body, feel her body. What are you in a vivid? Nobody take out this one. What do you take out? You can't cook me. Nobody tamps some slowly. You can't have answer when you are. You know when you're waiting. Nakugambi, Ozachi. Saga de Chogerapo. Watch out, Chalabagamant, Machalabanaga, Massisa Mang. What will you do? Saga chicken down. Now, ye, abakozesa. There's a consistent flow and understanding they will have with each other. You chocolate consistently. You see that doing mulekere. Ate look at the body. Obola enyinde no banga omukyala ajerebedde buva wansi ngo yambuke nwago. It irritates. Wala kwenyola ngozanyo kumbe it irritates. Irritation kasteba awo takunyumirwa. Atanga kulwanagana ogonanga tanse nokukala. Ne wayagala abere wait throughout. Speed ye kaza with your bwiino okumanya. Ne uluwoberanga otambula kintu consistently oyina flow eyiyo. Eri abantu abakyusa bannabe mbulire okumala emirundi nga mukaaga. Kati abakyanyumirwa kino n'okikyusa. Padogi n'okikyusa. Abaya katanga no flipping and no dive because Tom one day time. I've enjoyed my job for 2 reasons. Nti omuntu eri omuntu gw'osomesa n'akubisa Brian kankubire kali akantu. When you said I should not turn njivemu nzebayina jivamu nense kale tunyumyamu noso kujiva batonna tampula. It loves consistency. So buli mukyala abasazeho ojikolako eri of course abayina abakyala bayina ebizibu byabwe because of family planning, medicine nga mukalwe ekisukiridde ng'olina gikubamu ddusu ate ddusu lina time kati ate okulya ennyo ebbakuli kikazaka ekijanjalo. Amalusu galina different pH from the vagina. They're totally different pH. Kati fa abanunyi twakkiriza nti oba oli mununyi toyiwa malusu mu kijanja mu kinanka. Toyiwa malusu bw'oba osazeewo kununa nuno owute. Embozi ya Brian bagamba embozi teggwaki teggwa malojjo. It's a new year. Tugenda kuba tumiitinga Brian Semanda. Ayina ensonga wano kati kano ka wild horse entengo konka manyi abasajja mukeetaaga obeeranga wild horse naye in relation to what he has said consistency and it boosts your test from production. Abasajja buli okula ofuna stress. Every stress level releases a hormone called cortisol in your system. Cortisol is a stress management hormone. Engalo ziseerera nti nkutte mu face. Kati kano okanywera ku chai. Kachai. Tonywa chai nti ofa. Nze wuno chai nina. Minake natademu kano tokamanyi bakaita star anise. Star anise omumanyi. Kakulanga ka star anise. Kako. Kalungo bakateka ne muchele. Anytime is tea time for a man who wants to be good in bed. Kati kano bobana nakapawda nga nenkateko okateeka muno ekirungo bidio mu Furnace Africa. But what happens is consistently ayagala ebya chap weebiri naye kano firira waliwo abaga nti nze chap waliwo abadde azirya njagala musiibula omunywera thriller kano kanyenya bunyenya n'oyiwayo kira short ebiddako awo yamanya. Ola Brian kayima yakakozesa egundi eri gye twagenda ewa sajja oli ali eyukke yaso omuntu logi tezireekaana nze ne Jenkins nga tulingiza tuti bwe tulaba omwana entengo yabananga akantu kalebera kati abananfa bali ebwerwe banyeenya nnyo. It reduces power
Powder obero kanywa bonywi. It reduces power na kalebera katiyo it increases blood flow to the musuwa. Bwa uliranga kagonda ebinyiza empengo jeru jo massage ngisa. Nobera ngo isaako. Ate ne sensitivity ekendera kanonjo bado olipo yingira endabalo. Uliranga ofana olimbo mwana ntanga woma nnyo kumbe bizibu byo kakano wago kalaba. Kano kakusiiga ko ku massaging. Next packet nyo kunywera. Nobera ngo oli mugomu. This is a muscle. Langa bogenda mu gym. Kati oyisaako nga boje kubacha. Kumacha no weekend. It's powerful. Ate obayagala kachuke mu size. It's going to be longer periods of use. Size echuka. Nice mu. Newanvuwa negejis. It depends on your body growth. Girth is okerwa girth bwe bunene kugaziwa. Obwanvu is time process. Si cha week emu, si week mbili. Wechiwe budde kwanza inaba abatuwadde obudde. Can take a year. A year. I've been doing mine for the last 4 years. Ubudde bwange nfuna budde nenkolako. Ayagala ekyamangu mangu. Tekisa kuba nakyo. Ataba olaba akakajerebeza kavicha ama. Omukyala nga towulira, nga teweewulira. Nga teweewulira feeling teziriwo. Mu dakiika 3 ng'ebwatuse. Kala oli efonu nga n'ategamba abakyala ge bateekayo mu budde wabadde okulabirira nga bw'osigala ebbanga ono epusi bbanga. Ono follow. Kati ebyo tumukola mu cannabis. Cannabis, bw'enkyogera mu Luganda sounding bikale enjaga. The cannabis is a medicinal part, the CBD version. Osiga mwale ino massage nga nojiwa obudde. Nga buli kiwa obudde nakyo kikuwa obudde. Kiri kiduuka. Enamba ya brands nacho ogenda kubogiraba awo. Eyitawo ku squeeze back ku logo placement. Tonkubira mulina obuzibu munkubira. Kasuku enamba ya Brian ate ngobadde ku YouTube olaba. Ate kadina tuzomba sindika nabaga dayo ku YouTube olabe enamba eyo. So that we pay attention. Ate ebintu ebinyiza olusuloze ebintu I think bobero muna Uganda tebukugwamu. Oli abeera ali America nengera takyapaying attention to the era kukubira alabe enamba weeri wansa onaera nakubira kasikumpa ku namba y'omusajja oli naye kimanyi olina following e Germany. Abajamani nga abe Germany bampeereza nnyo kasuku n'Abasomali bakula abali Somalia bakula abali Somalia Germany abala bangi naye Germany nfunyeyo bangi. Kati buli mwezi tujja kufunangayo brands nacho omulundi gumu tubeeko ensonga zetuwogerako. Kati tutegedde onakolayo kyensinza piikinga nti abasajja bye tukola tetubikola with love. Yosonga achi abakazi omukazi obeerawo baby njagalayo sente kwata. So nga omukyala asubira nti at one point omukubira hello baby olidde ku mmere kankuweerezeyo emitwalo 3 olyeyo period. N'amanya nti omusajja ndowoozezaako sente zizze ne laavu tezizze buzzi kati ebisigadde nebikola ki. Until next time mubeere bulungi. Bakaise pussy whisper. Kuba kama